tugenda ko direct mbibuuzo naye kyange kyengenda okusooka musumba ezimu ku challenges especially ku baana abali mu church. Ninako oluusi lwembeerako n'abantu awo nga interactingako n'abaana abamu si balokole abalala balokole. Ebintu ebimu bye basinga otugambako nti osanga olina gamba naye abaana ba church bafala. Si fala eno nti ba mwoyo nnyo. This time bagamba nti omwana wa church mwangu okukwata kutu. Iwe pastor bana abaana abawala gw'obasumba waliwo omukuko omugwe nayogera naye nangamba bw'ati yangamba abaana ba church getting excited ku buntu obutono. Bw'omugamba beach emu excitinga emitwalo 10 gimu excitinga. Nagamba church tebawabulamu obwo kati ffe tujja obbubawa mukooti nze nga bwe yangamba. Kyembuuza omulimu gwe gutakoleddwa kuva mu basumba oba abaana abawala bebangwa bali mu church. Church Girl Foundation ne House of Prayer tuyina kye tukola mu generation ate nga tukipasinga ono kiganagana mu generation ez'enjawulo. Amina. Church tetujjayo kunoonyayo basajja era tetujjayo kunoonyayo bakazi. Kati ate abasajja abajja onoonyayo abakazi abo baddembe okujjera ebiseera ebisinga abo abagamba nti abawala b'omu church okwata bukwasi kutu bakwata bannaabwe ajja ng'anoonya bw'atyo nga n'omuwala yazze anoonya bw'atyo n'afuna ngaloza nti afunye owa church era abo be batumanyi n'okwebasa ne batuukira ne bazisuula nga bonna banywi ba munaanaasi. Okay, musumba kyenzijemu mu church abatulaba mu church mulimu abawala abajja mu church ne mubaamu n'abawala abalokole tubaawule. Bw'osanga omuwala mu church tekitegeeza nti osanze mulokole. Kaakati omuwala ono bamukwabula mu nsi ne bamukooya n'ajja anonye church boy asobola omuwummuza anabeera faithful. Kaakati n'omuvubuka naye n'ava mu nsi anoonya church girl nga naye anoonya church girl ali naive and innocent. Kati ne beegwako oli omuwala neyeefula omwana neyeefula naive naye nga sharp n'omulenzi naive naye nga sharp. Omutwala ku biichi nga yagibeerako emirundi gy'atamanyi mweno n'akulaga nti wapya nnyo. Abawala, you know, girls are good at pretending. Kankunyumizeeko musumba. Bwe twabanga mu nsi ebintu ebimu bye nakyawanga ze surprises saagala nze surprise. Kati omuntu bw'agamba nti yagala kutwala out on a date n'omugamba ye tugenda wa nanga ngenda kutwalako kangeze ku Javas n'omugamba ye branch ki nti ye Javas tujja genda branch ekwanguyira n'omulonda branch bolonda branch bw'aba badde agenda kutwala ncha omwana omuwala era nte ekigambo abawala omwana omuwala yongerayo bugwe basabye so power eri mikono gyo bw'aba ngambye okuntwala lwakusatu mugambo olaba otya nga tugenze ku Lwokutaano ndi busy toba busy just oyagala kwefuula nti oli aido batwala butwazi. Kati kumbe buno obudde zino ennaku ebbiri z'otaddewo za kugenda ku Javas kulaba seminti engatto ki gy'onooyambalirako obutaseerera kuyita mu menu oyita mu menu n'ogamba emmere ya ssente mmeka so that bw'otuukayo to orderinga by'otasobola kusasula. Kati nga tumanyi nti mu nsi mulimu abayaaye aveeri ng'ayagala kikusuulamu agambe nti bwepanga agambe talina ssente ne bakwatirayo. So kati ogenda tuukayo bw'ageza n'agamba wallet nagireseeyo ezizo olidde emmere gy'osobola gw'okirekamu. Kati abo bogamba abawala beefula bafala be baffe twefulangako bafala nakutwala mu kifo oh this place is so beautiful, how did you come to know about this place? Kumbe wabadde ennaku bbiri emabega. Good. Mwe tuli mu church omulimu gwe tuliko kati era n'abaana be tubeera nabo ne church nze enjiri gyembuulira. Objective number 1, primary objective y'okujja mu church kusinza Katonda. Church is a place of worship. Togeze mu supermarket kunoonya bakyala. Era bano abakadde babuuze naye mu kanisa mwe temulinayo bisajja tibiriiyo. Waliwo omusumba omugwe nalaba ku TV yafa yagamba nti mba ntuulawo nendaba ku Salt TV nga ndaba ebiwala ebiri ebiwala ebiri Canada. Yafaaki. Munange simanyi saagala tuuka ye. Kuba ebiwala ebyo biba bizze kuwona ebimu. Bize banoonya Mukama. Kati okuwona kwa mirundi mingi tuwona omwoyo n'omubiri. Ne tuwona omubiri ebirowoozo. Ne tuwona ebirowoozo. Kati ebyo nga bimaze okutereera kubanga mission za Yesu ziri 6
agamba nti mukama amufuseeko amafuta okubulira abaavu ebigambo ebirungi abaavu namba emu. Broken hearted, to mend the broken heart. Number 2, to set the captives free. Number 3, to make the blind see. Number 4, to the oppressed, okutaba betentebwa. Manyi nsinga okwagala nnyo Oluganda. To set free the oppressed. Number 5. Kati number 6 eri mu lunyirwa 19 Luka 4:19 erimu ekigambo kimu kyokka nti n'okutendera omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwa. Kaakati ebintu bino ebisatu, ebintu bino ebitaano ebisooka tewaliwo kiteekwa okubuukibwa. Mwankyaziza mu programu kubanga nina obusungu nti Bayibuli nnyingi nnyo n'abantu ze balina kati abali mu kulaba church girl bw'ogijjayo n'okebera Luka 4:18 ne 19 ojja kusanga nga bagamba nti he came to preach the glad tidings to the poor, to set free the captives. Akali wakati wano baakajjamu akamending the broken hearts. Bw'oŋŋamba nti omwavu omubulidde amawulire amalungi kati ate n'omutima gwe guwonye kubanga omwavu bw'onoomuwa obugagga ng'omutima gwe tuguwonye agenda kukozesa obugagga to revenge. Ensi etumenya. Bw'amala ofuna ssente nsobola okukolako revenge ne kugulira abatemu. Nteekwa ofuna ssente nga n'omutima gwange gukoze eki guwonye. Ne manya nti oke bye nayitamu byonna gaali madaala okutuuka wano. Musumba gwe ng'omusumba ogamba nti mu church ekisookera ddala kujja kusinza Mukama Katonda. Butereevu. Kati waliyo bano abali ebweru nga kiri kyegambye nti ye omusumba bwe yalabanga ate gye tusinziza alaba bijjujjulu talaba bazze kusinza Mukama ye alaba gundi. Togaana bantu kulaba kati waliwo alaba ng'oyambadde ekiteeteeyi kya bbulu naye nga tuvuddeko basobola n'okwerya ssere ng'agamba kyabadde kya white. So tofuga oli kyalaba. Tofuga oli kyalaba. Oteekwa okumaintaininga ky'omanyi. So these church girls are not dull girls. Church girls baakoowa ne bajja bawummuzibwe. Agamba mujje gye ndi Matayo 10:28 mujje gye ndi mwemena abakooye era bazitoowereddwa nange n'abawummuza. Kaakati kiba kibi nnyo omuwala nga tebannaba kumuwummuza ate n'ayagala ddemu asitule. Era nkubiriza abawala bonna abajja nga azaddeko oba tazaddeeko. Waliwo ajja nga tazaddeeko naye ng'abonyebonya okusinga azaddeko. Nga bamukwabudde nnyo ofunda ne yajjayo omwana nga ye talina na mwana gw'ajjeeyo ne bamuyisiza bubi nnyo. You must make sure that you are totally healed, free. You were blind but now you can see. Awo then n'olyoka oyingira mu relationship. Kati oli afubutuka eri okujja okutaking advantage. Bw'asanga ng'oli spiritually equipped obeera omaze n'ofuna omwoyo wa Mukama ow'okukebera, the discerning spirit. Kati abavubuka abo bafuna bannaabwe abazenga bo nga bonna beenoonya tebalina na capacity kumanya omuvubuka ono wa kika ki. Olina musumba ky'oggyewoko nti waliwo abantu abalowooza nti obwenzi businga mu kyaki. Kati kino kyoleese nti mulimu abenzi abazze mu kyaki nga bazze kuwumula naye abatannawona n'addamu n'akwatagana ate n'omuntu. Otereevu. Obwenzi kibanga bonoga nti obulwadde businga mu ddwaliro. No. Kibanga bonoga nti obulwadde businga mu ddwaliro. Nti yanga abalwadde bangi mu ddwaliro. Abalwadde bava bweru nga bagenda mu ddwaliro. Mu kyaki mwe balina okujja okuwona. Kaakati abenzi ono bava eri ne bajja eno. Sooka ofune ddoozi. Leka kutuuka muli ate. Kutandikirawo okumandaala. Okwatagane ne mulwadde munno. Okwatagane ne mulwadde munno. Mwena nti munna bw'olaba mutandise okwekwana manya mwenna muli balwadde. Mwetaaga mwembi kuwona. Butereevu. Era kibi nnyo kyakigala ebyokanga ne baabu kino kankibabuulire abantu abasinga obungi abaluddewo okuwona siriimu nga bali mu kyaki bamufunira mu kyaki bazanyira mu kisa abajja ne siriimu ne bayingira kyaki bawona abaamufunira mu kyaki bo Katonda abaweerayo ddala obudde tibafa bwe batyo naye abawa obudde kubanga bwebandibadde bawonera ate bo bakontaktingira obulwadde. So kyaki eteekwa okuvaamu omuzannyo. Oteekwa okujja ku kyaki nga tolowooleza mu bantu abangi abeeyiwa mu kyaki weerowoozaako wekka okuba nti omwoyo gwo guwona, omubiri gwo guwona, ebirowoozo byo biwona,
ebirooto byo bisobole okutuukirizibwa kubanga ozze eriyo yatuukiriza ebirooto. Bw'akuwonya alina kapasite okuwa buli kimu. Mutereevu era kibi nnyo okubeera mu kyaki nga Katonda omuteeka ku pressure.